naye nga nabyogera namugamba njagala nnyo nga bwe nkulaba bw'olaba pulezidenti nga bwe nkulaba bwe omuntu wawansoli bw'aba nkulaba kubanga bw'aba asomesa olaba nga asomesa kyasomesa nga akijja ku mutima olaba nga bw'asomesa kyasomesa akyagala naye nga implementation teriiwo ground teriiwo so ne mugamba twandyetaaza okuba nga byosomesa bwe biri ku ground kati bw'osomesa ku manufacturing ku ground manufacturing engeri gy'omusomesaamu wansi takola atya tatuusibwali wansi taliiyo kitegeera byasomesa byanjawulo nnyo n'ebiri ku ground sosobola kugamba nti oyagala okukomya okuimportinga ebintu mu ggwanga naye nga byagala bikome okujja mu ggwanga mu ggwanga tebiriimu tumugamba akoleki meeting negenda mu maaso netuwa ensonga zaffe aba security n'abo abakulu baali batulabira mu ndabirwamu naye nga betwogera tebabiwulira twabakkiriza basigale nga balaba mu ndabirwamu tutuusa ensonga zaffe netuwa proof zaffe meeting neggwa eyaffe naga kale omukulembeze yatutegeera kubanga yatuwa obulire sente nze yabagamba nkooye nze nabalaba babikula etabo ya muzeeyi wano kugambanga ng'osobola okusoma body language wano muzeeyi kano olaba twatandikako Katongole nammwe mwamala otuusa ensonga zammwe nammwe ne mufuluma nabo ne bajja ne babeerayo bokka bo tebakyogera nti bamiitingako omukulembeze w'eggwanga bokka yatufulumya nammwe babafulumya mamisa kiti bwe yabadde ku TVM yagambye nti mmwe mwafulumya bannammwe yaliyo naye ye tagamba nti nabo basinkana omukulembeze yaliyo kati abamugamba nti twabafulumya tebamugamba nti nabo bama ne bamusinkana kati ye ndowooza tebakimugamba ekyo so bwaba nga balina akamba ke batta ne pulezidenti awo bamulyamu olukwe sekitto bakulyamu olukwe banno nabo basisinkana pulezidenti nga bali bokka naye A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Yone nkwebaza emirimu gyokoze olunaku lw'olwaleero nkulamusiza nnyo nenkwebaza emirimu gyosobodde okuba ng'okola olunaku lw'olwaleero nze muzzukulu Kisolo Makinkinba wanate komyo tunyumye ku nsonga ez'enjawulo tugenda kwogera nsonga z'abasuubuzi era nga gwenina wano Godfrey Katongole akulira ekibiina bali yagambye nti waliwo omusajja eyeyita erinnya ly'abenkima nno ng'ako ayogera ebyabadde gundi sekitto era ategedde butegeeze nti yabadde ayogera ab'ente abadde akubaggwe sekitto so ono ye Katongole akulira kibiina ky'abasuubuzi abagikakalabiza mu akeedi baali balina okusinkana omukulembeze w'eggwanga ennaku z'emwezi 20 tekyasobose kubaawo tetumanyi lwaki agenda kuba nga atunyonnyola n'ebigambo bye tuwulira ebiri mu basuubuzi nti bano baalidde abagenzi ne basinkana pulezidenti bayinza okuba bo bakutempulira mwana ejala ennuma alengere kulimiraki kati busooka obuze ku bannayuganda n'abasuubuzi bade balamusizaako banyabo tebasebe balamusizaako eza tubuuzi eza simba omulala ageza gonjebwa sirina maanyi kwene embeera mwe tukolera tosobola kubanga olina amaanyi embeera nzibu nnyo embeera y'ebizibu bya akeedi tuli ensi yonna eri kwakimbuwa so njagala kubaanirizaako mwenna abafunye ebizibu Katonda waali ajja tuyisaawo waliwo abafunye ebirungi nammwe nsanyuka nammwe nawe ssebo
njagala okwebaza mwami Kimbo kubanga ondowoozaako buli bawulira akakoye yadde okuzeeko kituufu nadde ate ebizibu nnyo ebyamuzeeyi bambi muzeeyi yagenda mukama abagunye jabeera mukama abagunye yembeera mu tutambulira ne katonda jakuza amin. Tutandike ne meeting ya president Yangabi tetwagirabako. Yo meeting lwetaabaawo mwe ne mugenda ne musinkana president kyekyala 18 lwaki kyali bwe kitu no anti president bwe yali ekkololo yategeeza nti waliyo meeting y'abakulembeze bagenda okumutinga nga tannaddamu kusinkana bongere okutema empenda bwe kyali kirina okubeera mu ntandikwa era ng'ataddewo meeting Yangabi teeka alina sooka asinkana abakulembeze ye yakyogeranga musanvu ekkololo yagamba tugenda kuddamu tusinkane n'abakulembeze bammwe tukomewo ennaku z'omwezi ezabadde zirina okubaawo Thursday ewedde ya wiiki ewedde so minisita yatukubira amasimu n'atuyita ng'abakulembeze buli kibiina ne bagenda nga bajjayo leader chairman era baganda bange abakasiita be baatwala abantu abangi naye abasigadde bagenda batwala chairman koti n'abakulembeze baffe mu kikuubo bajjayo abasuubuzi 3 nabo balina ekikuubo so minisita y'abakulemberawo by'obusuubuzi minisita wa Kampala Kyala Kabanda minisita honorable minister yakulembera n'atwala mu State House. So mutuukayo nga president abagamba nti nga abiri tugenda sinkana mwagenda yasooka kutusomesa obubi obuli mu kusaka as usual n'ekyo kyokusaka yakyogerako buli wasanga abasuubuzi tayagala nnyo basuubuzi ba importing ebintu ayagala ebintu bibeera nga bikolebwa wano naye by the way bwe nali nkwata okugira namugamba njagala nnyo omuntu oli owa wansi akulabe nga bwe nkulaba ebigambo bino bali bakama baffe abatukuba tebabyogerako naye nga nabyogera namugamba njagala nnyo nga bwe nkulaba bw'olaba president nga bwe nkulaba bwenti omuntu wa wansi oli bw'aba nkulaba kubanga bw'aba asomesa olaba nga asomesa kyasomesa nga akiga ku mutima olaba nga bw'asomesa kyasomesa akyagala naye nga implementation teriiwo ground teriiwo so ne mugamba twandyetaaza okuba nga byosomesa bye biri ku ground kati bw'osomesa ku manufacturing ku ground manufacturing engeri gy'omusomesaamu wansi takola mpya wansi taliiyo kitegeera byasomesa byanjawulo nnyo n'ebiri ku ground tosobola kugamba nti oyagala okukomya okwimpootinga ebintu mu ggwanga naye nga byagala bikome okujja mu ggwanga mu ggwanga tebiriimu kwegamba kyagala nti temuddamu kusuubula kintu bwe kiti naye ate newano togenda kifunaawo kati ffenna abali wano gwe moderator nange Katongole bye twambadde tewali kikolebwa wano ekitegeera tugenda kukola tutya sooka osatisfying eggwanga sooka okulaakulanye ebyo byagala byeggwanga kwata abantu bo bannansi bo batwale mu nsi gy'osuubira oba ewali ebyo ebimpootingibwa ne bireetera mu ggwanga lyo byagala okukolera mu ggwanga lyo bagende babisome babitegeere bamanye ne materials ezikola engoye for example emanyigereko engoye twalyokogeere kino material ekola essaati tulinamu tetroni tulinamu lineni tulinamu kotoni tulinamu polyester tulinamu materials ez'enjawulo n'omanya nti materials zino zifumbibwa zitya byuma ki ebizifumba kugamba omuntu n'omwagazisa okusuubula mu ggwanga lye ng'ate byasuubula biri mu olugero tosobola kgenda China nga item gy'ogenza osuubula China mu Uganda obeera tokimanyi n'omusolo gwe bagenda okuteekako obukinga visa n'ofuna ticket n'osasanya sente mu kkubo amagera n'amadda gy'ogenze n'olya n'onya ne weebaka okumala ewiiki n'omala n'osuubula ebintu ebyo n'obiteekamu ssente okubipakira biki n'omala n'osasula kibayita pivoko okubagitoba private conformity ebaluwa etuuba nga tugenza okusuubula ebweru
n'omala n'obiteeka ku shipping oba n'obitransporting okuva e China n'osasula isuwalensi kati ebintu ebyo tewali yandibyetaaze nga ddala byagenze okusuubula ebweru ebiri wano. Infact teweetaagisa na kunsomesa nnyo ku ekyo kubanga olwedde kigenda kwekola bwekozi oli agenda kuteekawo factory atuyite ekitegeera. So ne mugamba kyosomesa kyekyandibadde kibeera ku kulaawo n'atugamba ayongezayo meeting ennaku z'omwezi abiri ayagala oyo mukwate okugambe ndi mugundi ali ku interview naye mutegedde kyagamba. So president basically president kyayagala n'atwongezayo n'agamba leka nsooka amala okukola consultations mu batekinokrats be basobole abakugu aleme kutomera. So ndowooza yalaga nti akyeteekateeka akyetegereza kintu ekyo buiki nze nalaba nga atulwisizaawo era saali comfortable na kutongezaayo kubanga ebintu bino bitumenye nnyo tubiteekamu ebiseera bingi tubiteekamu ssente naffe emirimu gyaffe tetukyakola activity eno bingi nnyo ebigirimu ekitegeera. So tuwulira nga tubikooye twagala kutereeza mbeera mwe tukolera tusobole okuddamu kakalabye miki. Waliwo fiya etuteekeddwamu ekitongole kya URA mwenga abakulembeze abasuubuzi bonna tuli mu kulwanyisa ifees yeraga nti egenda maaso n'okusomesa ekutta akayumba ka container ekatadde mu maaso ga kikuubo okitegeera ndowooza bintu byakutiisatiisa ate kategeeza kitegeeza nti ifees si yakuvaawo ndaba mu basirikale bo bali lwedde okugenda maaso nayo kati bano goleka nkubuli abantu bano bagenda kuliiza abantu nze nkubuulira President Museveni bagezaako ndowooza okumulowozesa nti ye byayogera tebikyakola impact mu ggwanga lya Uganda. Ebintu ebiri e Kenya nawo ne bisobola otuuka ne bisinga nawo kubanga ate ffe tuli bubi. Omunakenya n'Omutanzania olaba beekalakaasa Uganda manya tuli bubi nnyo. Tulowooza ku kyakugalawo maduuka naye tujja kukola n'ekisinga kaawo. Ogenda okusingana president mwenga abakulembeze mwali mufunye ku indicators nti meeting ya muyanga abiri yinza okuba nga akisaziza yali agiconfirminze era ffe nga tumanyi tugenda kuza omwezi abiri ajja era lwe batuyitanga 18 ze nali ku Nassau Road nga tukunga abantu okugenda e Kololo Kabanda n'abalala baali wansi mu kikuubo nga tugenze ne Masaka nawo nga bakunga n'embala nga bakola ki nga bakunga kati minisita atuyita ku Tuesday nga 18 n'atugamba enkeera mugenda ku meeting nga mukulembeze wa ggwanga enkeera nga ye Wednesday ng'omukulu ajja ku Thursday bakyekyo mwamusinkana nga 18 19 tegeeza waliwo enoyitawo ennaku nga bbiri ajje okitegeera yes twamusinkana nga 18 era nga tumanyi ajja tugenda otutuukayo nga takolaki nakugamba so ekyatuluma mwawuliramu akavuyo mu State House awo nalabye Ssekitta ayogera yabadde ku TV emu wano njagala okukiryalinga omanyi TV eno bagiraba nnyo njagala okukiryalinga ensonga eno abantu bagitegeera obulungi mwatuuka mu maaso g'omukulu ali ne mwekuba mweka abasuubuzi abasajja bano abakasita batereere mu layini ffenna embeera ebiyigiriza ebyemu bino ebintu si byakweyagaliza. Minisita bwe yali ayita chairman yekka kibiina bw'ayita chairman bwe tutuuka eri mu meeting kwafirikana keno agamba bamwongereko omuntu okumeka tugamba tewali buzibu balirawo nze kenyininyini nze naserekitinga n'erinnya nze namusabira bamwongereko naye nga nze mukata navaayo atya omu ne bamwongerako omwami bamuyita Masanda Wamboyi ne tugenda
tufunye ab'engoye tufunye ab'omu kikuubo by the way twafuna chance twafunako amasanyalaze twafunako ba printing twabafuna nitugenda kati yono chairman wa Kasita ye makanika kati sekitonga tali kuki ku list kubanga bali bayisani chairman ye nitugenda tuka mu State House ngenda okulabanga Kasita bongedde omuntu omulala bamwita Kaddu okusatu naye Kaddu yajja n'entumu y'ebitabo bweti ngenda okutunula muntu mu y'ebitabo eri nga mujjuddemu proposals basaba ssente bagala president abawe ssente bakole simanya bakole factory simanya bagala basaba ttaka nga byawukanira n'omulamwa gwali kubatutte nempulira nga mpunzi ekitegeeza kati ono Masando ono yali akuba ogundi endulu ku TVM yajja n'ekitabo nga kikadde ndowooza yakijja mu bizinensi ng'ayagala kusaba ssente ekitali kibi yajja n'ekitabo nga kikadde kiraga byatunda bwazaakola ndowooza nga yalala mugamba mpayo ku ssente nyongere mu bizinensi yange ng'omuntu bw'anaagera mu banka okwewola ekisegera ndowooza kati Masando oyo ng'akutte ekitabo nga kikadde bulaka buuku zino ezewetako ne ku busonda eno kugamba lagendi muzeyinze ndudde mu bizinensi ndudde nga nkola naye n'ekitabo ky'omwaka ogumu kikadde ekyemyezi omukaaga kikadde ndudde mu bizinensi ate ye kisobokera ddala kuba musajja olaba akati ne ŋŋamba bano bagenda kutta bagenda mutta ono chairman wa Kasita ng'alinga ng'ali ku ssomero Tadias ng'alina kidocument kya mikonga 8 bw'asoma bw'abikula ne mubuuza bikiyosoma tuligenze ku ssomero ensonga ezisuluma buli omu azikola ki azimanyi zirimu freeze import duty values omusolo gwa kilo okitegera ndowooza bitambulira bulayini eriwa emu ne VAT owa 80% n'ebirala naye akutte ekitabo kya mukonga epapulanga 2 pages nga meka bw'asoma bw'abikkula ng'alinganga nali mu bibuuzo omukulembeze yabawa obudde okuwuliriza ebyo byonna balimu ati nkubuulira bwe tubawulira nti twabagula mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga awire batijagala ekinyweso ekiri awo we tuli awo era gyensonga ezimu kuzabagobesa so oyimirira ogamba omukulembeze nti abamu kuffe nkwata omuzindaalo bamala okutusomesa nga mugamuze atusiibula olwo muddeyo mugambe bannammwe ngenda kujja basinkane omwezi ogw'omusanvu tanatuwa na deete yatuwanga 2 zakyuka bukyusa awo nga bakebedde mu ddaala yaabwe nga balina ng'abitajja kubaawo nebatongerawo nga 3 mululu ogw'omusanvu ngenda okulaba omusajja atuta buli yazze akoze eki asirise zenkwata omuzindaalo gamba owekitiibwa pulezidenti tuweeda yali mu kusooka tabawadde mwaganya nga yeka yasomeseza ebibye n'atusiibula njakadde muddeyo mugambe bannammwe tolombera ndi pulezidentize munnange akati ffe mu kugendayo twali wero prepared kubanga abantu abamu abatutuusizza ku bino ebyokubonaabona n'okusula obusuubuzi si ye Minisita Museveni si ye pulezidenti w'eggwanga be bano abantu bateeka mu bifo wansi eno ministries authorities n'environment mwe tukolera kati nga tulina proof yaffe gye twagala okugamba omukulu nti owaayi bakuli baffe omusolo tuguwa omusolo tukola tutya tuwa naye bano be babbi b'omusolo kati kukwata wano na wano omusolo gugenda kuwera okitegeera ffe tuwoogwa ffe bakulimba fe omusolo tuguwa akati bano abazze ne booklet abazze ne proposals abantu bamaze mu business kumpi myaka 2 abakasiita mu bukulembeze naye mu mbeera eno eriwo nga mukyagenda mu State House ne proposals ate nga si kye babayitidde nawulira nga nswadde ng'omukulembeze munnaabwe so ne ngamba pulezidenti abantu bano basooke bafulumemuko wabweru tusooke tukubulira ensonga ezatuleese nga basuubuzi
nenfulumya ba ministers bonna president yakkiriza ne bafuluma ate kakati meeting yandigenze mu maaso nga weebali era naffe twandikomyawo ne tuddayo ne tubagamba ndi president atugobye so namukwata omuzindawo ne mugamba w'ekitiibwa tuweeda kiipensi twogeremuuko ku nsonga zaffe ezituleese bwe tumala na bano balina ebyabwe kuba nze nabalaba nga bo baleese ebyabwe bya kusaba ssente abakasiita bali baze kusaba ssente so neŋŋamba minisita wa Kampala ne mugamba maama mbadde nkusaba otuweemuko kadde webale kutweta wa mukulu naye tuweemuko kadde twogeremuuko n'omukulu nensaba n'abasecurity bave kubanga twalina proof twalina obujulizi ate nga obujulizi buno liyale bwali bukambwe muuko ate bannaffe abo kendesi abakasiita abo omulimu gwabwe bakoze nnyo okutubega buli we tugenda netubeerako n'ensonga zetutwala nga zinyigiriza omusuubuzi bakomyawo ate obulamu bwaffe naffe sitwesiga nnyo situlina security okitegeera omulimu gwabwe kutulondoola buli ofisi bwe tugenda kutuwaabira eri abantu betuloopa abantu abatunyigiriza oba oli awo ogenda okulaba nga ate bakola na bano engeri gye baludde nnyo mu system beetoolodde nnyo ebitongole ebyenjawulo mwami Sekitto omu ku badirectors ba private sector foundation PSF naye PSF wali ogiwuliddeko nakomagiwulira muyini yagirimu afodde Gideon Bagadawa PSF kyeki private sector foundation kyeki bakyaliyo simanyi lwagula ekololo eyo gye bali eyo gye bafumbira obwonge eyo bali kololo bali akati eyo PSF etukuba mu kibiina ky'abasuubuzi ne bakiteekamu ssente kirina ne budget okitegera ndowooza so president agamba nti kale kati ogenda okulaba URA bwe twali tutandika struggle eno kisate yabalite mwali naye Kasiita chairman wa Kasiita yalinga ku TV ezimu mu ggwanga zisaagala kutunda nakuba mu kanjogereye mu ku ya NBS naye nga alina kaminsona jeno boogera bulungi bwa misolo gye batuteekako obutegera point yange tugenda kuloopa kitongole kya URA engeri gye kiyingirizaamu omuntu tusigale mu meeting n'omuntu apepeya n'oli so naye mune mumugoba mwami musoke kati ate nga akola woki kubanga era yalina okudda naye ngera ensonga zaabwe ezaali zibaleeseza okusaba ssente okitegeera so ne tubafulumya bonna Sekitto naye yali asindise mwami oyo kaddu naye ajja abege betwogedda naye tumugamba akoleki meeting negenda mu maaso netuwa ensonga zaffe abasecurity n'abo abakulu baali batulabira mu ndabirwamu naye nga betwogera tebabiwulira twabakkiriza basigale nga balaba mu ndabirwamu tutuusa ensonga zaffe netuwa purufu zaffe meeting neggwa eyaffe naga kale omukulembeze yabategeera yatutegeera kubanga yatuwa obudde bwetulina omumanya yatuwa obudde era n'ensonga zonna zetwatwala ne mugamba president nze ensonga eno olaba evidence eno sisobola kugiwa muntu yenna mu gavumenti yo era bwenaaliikinga ojja kuba onzise njiraze kuggweka gwe nkwegalidde evidence eno teriiko butwa oyinza n'ogikwatako n'okakasa kino kiri bwekiti nakino kiri bwekiti era naayita omuyambi we mu woofiisi ye netukuŋŋaanya evidence yonna evidence wali buwandiike byali biki of course wali buwandiike byali bintu ebiri tangible bikwatikako okitegeera ng'ate biri mu origino tebyali mu photocopy so bwe mumaliriza meeting yali nzibumuuko eyo nga tosobola kukkirizaamu muntu yenna okitegeera era kyova olaba ffe twali mu meeting y'abakasiita naye bagenda okusaba ssente nze yabagamba nkooye nze nabala babikula etalo ya muzeeyi wano kugambanga ng'osobola okusoma body language wano muzeeyi kano olaba twatandikako katongole nammwe mwamala otuusa ensonga zammwe nammwe ne mufuluma nabo ne bajja ne babeerayo bokka bo tebakyogera nti bamitingako mukulembeze w'eggwanga bokka yatufulumya
Nammwe babafulumya. Hey. Mwami Sakito bwe yabadde ku TVM yagambye nti mwe mwafulumya bannammwe. Yaliyo. Naye ye tagamba nti nabo basinkana omukulembeze. Yaliyo. Kati abamugamba nti twabafulumya tebamugamba nti nabo bamba ne bamusinkana. Kati ye ndowooza tebakimugamba ekyo. So bwabanga balina akama ke batta ne president awo bamulyamu olukwe Sekitto bakulyamu olukwe banno nabo basisinkana president nga bali bokka naye kye ngamba esagala kgendayo ensonga ezituluma zifaanagana tukyuse mindset yaffe ffenna nga bakulembeze tulekerawo okubegera abantu tobega busuubuzi okutta ejjambi yotemye omuti kookoze eki kootudde kibiina kya Kasiita baludde mu bukulembeze buno emyaka mingi kibanga beesige bwanalwanyisa Bobi Wine bwenanga sitwago yemu lwaki beerwanyisa ekitegeera so awo wenyine ffe twayita abakasiita bano tubaga mumanyi tubeere omuntu omu kale bwe mwali mutandika swageni ya Ifreeze mwayogerako nabo twayogerako nabo naye baagala nnyo ebintu by'okwekulumbaza kubanga bakimanyi ffe bye tuliko bya ddala ffe twagala okulwanyisa omusolo guveewo bo si kye baagala kakati waliwo kye bayita simanya mpoyi bbiri ali eno neeri you can't serve two masters at a go tosobola kuweereza Katonda kitaffe n'oweereza ne mamona ekitegeera kati awo eri basaavinga ate neno mbasuubuzi ne balaga nti basaavinga balaga nti gyebali wabera enkiiko ku URA we wali problemu awo nti eno okolera abalandi roads twaliko mu meeting emu chairman wa Kasiita Thaddeus n'agamba alipresentinze balandi roads mu meeting eyo naye nga atatwala abasuubuzi how can you a chairman of traders representing landlords awo bawe wavudde ekibozibozi kati ekitandisa otambula mba bwe mugenda ew'omukulembeze ow'abasuubuzi kati mwogera byammwe musaka anti bano abakasiita tebakisuubirangako mu bwongo bwabwe nti walivaayo ekibiina ekiryanga futi nti walivaayo abavubuka abajje nga kyebaliko bali ku mulamwa gwa ddala kati balinganga abafunye ekyekango ekimanya muzira kati balina oteekawo emboozi zonna balina okugula ab'amasimu batuvumirire kubanga ffe situlina ssente leero ina leedi eryempulidde nga babayisaamu eggaali nabaana aba URA nabo bakoze buli kimu by the way bakitandika dda okubanga nga tulangidde okwekalakasa nga 8 sajja abo batuvumirira paka olwaleero kyekyabatandula okubeegattako kuba mwalangirira okwekalakasa kuli okwasooka kwali kwa wiiki emu okwokugala amaduuka nga 8 Kasiita teyali nammwe era yali ku TV ezimu nga Mwami Sekitto yali ng'atambula ku TV ekyo kikulaga yali bw'obanga okulembera abasuubuzi netuleeta ekinyigiriza omusuubuzi kale n'obanga tekirimu olwanyisa kyaki bo ne bakuba kintu kyabwe kubanga ffenna sitwago y'emu lwaki otulwanyisa okyegandowooza n'abasuubuzi bano nabo bandibaddemu ku magezi abasuubuzi abakolera mu Uganda naddala abakolera mu Zakedis naddala abatunda obugoye bandibaddemu ku magezi omuntu atandika nti balwanyisa otandika otya okulwanyisa omuntu ng'ali mu sitwago y'emu naye ekinyiga Sekitto kyekinyiga Katongole kyekinyiga n'omusuubuzi ali wansi omusuubuzi ali wansi agambye katuggalewo olw'obulumi nawe ogamba bwe bumu lwaki omulwanyisa nga toyagala ggalewo simanyi oba abasuubuzi tuyina amagezi Sekitto ayinza okuba takyalumizibwa nga yakola dda ssente ezimala nde kyobola baŋŋamba saagala kubalwanyisa naye mukole ebituufu ng'ennaku z'omwezi 2 pulezidenti yali ajja ekkololo ne tukkanya ng'abasuubuzi ne tugamba tuggalewo amaduuka pulezidenti ajje ng'abantu bangi abantu balina okusigala mu maduuka agaabwe ebeere na statement singa pulezidenti Museveni agaana okukola bye twagala you go back home genda wakana ebisumuluzo byo Sekitto tebakola flyer yonna ng'egamba nti ng'ennaku z'omwezi 2 tuggala amaduuka bo baneze MOU n'ebitongole abasuubuzi balina okubuuka tetunnava ku nsonga eno naye kye twagala kwe kutambulira awamu tetunnagivaako tukyagiriko era njagala okutegeeza abasuubuzi n'eggwanga lyonna nti kuno okwerumaaluma tuli mu kutereeza so si kuva mu struggle
okitegeera tugenda kulwana tulabenga kololo bwe kigaana tugenda ku plan B. So saawa zino mwasazeewo kamugumikirize paka nga 3 mulungi anti twali mu meeting Codex Place abasuubuzi ne baga tugalewo nga 15 bwe twavayo abantu bangi ne bakikuba nga basuubuzi benyini ne bakikuba ne bajja ku nange ndaba kibakifu mugaddewo wakati kati tugaddewo ate musikana nga 3 tekikola makulu abasuubuzi ne bagamba tugende nga 3 nga tugaddewo katuyinde nga 3 bwe kigaana naffe ebeere sparking point ya so nze njagala abasuubuzi naffe ffennyini ekyeddeko sitwagenda omanya nti byo togirekera muntu mulala gwemanya nti eno mbeera enyigiriza ggwe vayo werwaneko nga ggwe omusuubuzi togituma katongole togituma kabanda tokutuma naye gwe tayimu yo nayo kenyini osobola okutandika. Omwana adumira e Kenya wa myaka 16 ate muwala okitegeera bwe bolaba nga nkoze kyotayagala not abuse me so endala mugenda kutambula nayo eti ey'okubavuma ku mikutu gya rediyo bikiiki abakulu b'amasimu babalaba kati nga mmwe nti munoonya byammwe pulezidenti avumiddwa bw'otuuka mu bukulembeze n'otuuka mu levo mwe tuli eyo yonna wamusonga kati mulimu abatuvuma nga banoonya kati nga makolo kavuma basajja mwavu makolo kavuma y'omu ku basajja abaavu abakulu b'amasimu yakubira mukama wange essimu ng'amusaba emiliyoni 2 bw'amuleke kati wano balabirawo nabo ak'okulya bali bubi nabo kati abaana abakubi b'amasimu ng'oggyeko muganda wange ono akulira mu Gazalandi mwerabidde erinnya musuubuzi munnange naye obusigadde bwonna buli awo mu kuvuma abantu babuwe ku buseera kati ng'abantu abo era oboyina okubaleka ne bavuma olegambye nti temulina na bizinensi temulina basuubuzi naye mwavaayo kati eyo byobeera osuubira naye gwe omanyi nti atali musuubuzi ayita meeting ey'abantu 5 n'abajjuza omanyi nti abatali basuubuzi bajjuza kololo abantu 1,000 kati ayogera ekyo oba oyina amagezi naawe akuwuliriza nokkiriza oyo oba oyina amagezi nti abakulembere temuli basuubuzi gambe twakubye meeting ku Holiday Express nejjuza twajjuzaamu basisi ba chapati bavuzi ba boda fe kasita kyekibiina kyokka mu Kampala wano ekiyita meeting ng'abavuzi ba boda bazze bambadde ne jacket ne reflector jacket abavuzi ba taxi okuva wansi awo ne bajjula mu meeting ne bagamba nti basuubuzi naye eyo saagala tugendeyo cause tuli mwemu tulwanirire challenges ezitwafekitika kino kibayambeko okumanya nti kigaanye biruze tubaddengamu n'abantu abalwanyisa omuntu wa bulijjo zifudde kati naffe katuveeyo tubeereko ne ketukola nabo bagambe bakama bwabwe nti wayi kino kigaanye musooke mutulekemu tunyweze obukulembeze wansi okitegeera so abasuubuzi njagala kubeegayirira tubeere ku ggolo y'emu oleme kuva ku mulamwa naye ebyo byotandika katongole yagwa oba oli awo nnwanirira ekyansuula kinziza engulu okitegeera bage muli bayaaye kabanda muyaaye talina edduuka katongole afere tojja kubye esimu ku rediyo emu ku macagalebe ng'abati naye agamba katongole afere ayagala kubanga tamulabanga nako nga tamanyi na bwayenkana tamanyi na bwafaanana nti tolina ade bizinesi mu kibuga yesitwaga ezo okitegeera so ebyo bibeera bisuubirwa naye ŋŋamba abasuubuzi twebeereremu okitegeera bw'olaba embwegobo obw'ekiwempe gwe togamba nti eggumba lyange lya mwaka guwedde katutewo egoba wa kitoogo kakati bw'obanga ogamba kabanda nti tiyalina ssente yagwa katongole tiyalina ssente yagwa kati ate bw'oli bulungi nze maze mu bizinesi emyaka meka nabadde n'edduuka wano nga twakava mu lokodawuni nalina mu Pentagon awo BP364 twekero beganajja n'alimenya nga alina musuubuzi munnange okitegeera twasalawo tukwate amaduuka tugambe nti kati gana amaduuka
katugateeke mu mannya gaffe naye bw'okwata edduuka n'oliteeka mu linnya lyo automatically oba ogudde landlord akuba mpaka kuwulira bubi okitegeera ndowooza era bano abagamba nti amaduuka kyekyo ekibatta nti Katongola alina edduuka awo awulira ng'afa. So kati mugenda kikola mutya ekintu ekyo oba mugenda kusigala nga temuva ku mulamwa mpaka no kati olaba omuwanguzi tawangulira ku museetu omuwanguzi awangulira mu challenges mu bisomoozo era omuntu bw'okkiriza ebisoomooza ne bikuwangula oba tolibera mukulembeze kyobalaba n'abakyala bandibadde bafumbirwa buli mwaka n'abasajja bandibadde bawasa buli mwaka ate nga lwaki bakola ekyo ekitegeera anti amaka gabeeramu ebisoomooza bingi kaba tuteereku wano gundi ndowooza kamera baseeko kamera oba tunatandikirawo enkya atutandikirawo enkya tubaagala nnyo eno tv yaffe tv yammwe yeewaayo okutambuza sitwaga eno paka ng'ewedde kituufu. So kati tujja kutunuulira ku kya URA esigadde yesigala etambuza ensonga yayo ya inflation era bwe kiba kyakusula ggwanga lino URA egenda okusula lino eggwanga batadde n'akayemba ku kikuubo batanabakuyitako gambye kebajja nosooka n'okwokya nga eggwanga lino litabanguka ku lw'ebisolo kubanga ligenda kutabanguka. Omukulembeze wagamba nti temuddamu bansuubuzi bange bbaka ola kino musooke mulindeko tumalize kino kuba kakati bano buli basinkana omukulembeze wabaawo byalagira ekitongole birekeraawo obanga basigala nga bikyagenda mu maaso bo basigala nga babikola banoonya ntalo balina baprovokinga. Kale mukkirize tujja kutandikiraawo budde buzibye ate studio yaffe tenafuna mataala tukyali mu mbeera yakweyiya kale mbali ne Katongole ono mukulembeze w'abasuubuzi abagikakalabiza mu akezi kibiina bakita kata ate era ng'ali ne mufuta ekikulemberwa Bwana Kabanda bali mu nsonga za struggle y'okulwanira omusuubuzi. Ekiruubiiro ky'omusuubuzi kuyinza okuba tosuubula naye ng'ate ogula ebisuubuziddwa ng'ogula ebyabasuubuzi. So embeera bwe beekutta abasuubula waggulu naawe wansi ekkwatirayo esaati gyawali ogula akasanvu oddamu ogisanga kugumu kitundu. So embeera tuba tunagikwatira wamu mukkirize tubasiibulire wano kambagalize